mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku kyenyigadde okubeera nga tutunuulira omukazi ow'omukisa omulabira ku ki. Tutunuulire ensonga eyo. Kati omukazi ow'omukisa kankubulireyo kimu kijja kumala okumanya omukazi ow'omukisa. Ntunuulidde oyo gw'okwanye nga tonnaba mwebakako oba nga omwebaseeko gwe ntunuulidde oyo. Ekisookera ddala bw'ofuna omukazi oyagala okulaba nti omukazi wa mukisa, omukazi oyo oba omuwala oyo singa ajja n'akugamba nti mukwano badde nsaba onnonyezeeyo $5,000 n'omubuuza nti obadde ozaagala ddi, nakugamba nti mbadde nzaagala ku lunaku bwe ruti oba mbadde nzaagala enkya, ekyamazima nawe kennyini nga tolinaawo ssente, n'otamugamba nti tolina, n'akubulira olunaku n'omugamba nti kale nja kuba nkufunira, akaddako kakusabiddemu ssente omuwala oyo oba omukyala oyo, ekyamazima ssente n'ozifuna, n'ofuna akalimo ssente n'ozifuna ze yakusabye oba ne ziyitamu naye n'ozifunira mu bbanga eryo omukyala oyo mwazikusabidde. Ebiseera ebisinga ekyo kiba kikulaga nti omukyala oyo wa mukisa. Nsuubira abasajja ekyo mutera okukifuna oba mutera okukiraba. Omuwala oyo wakusaba ssente ezo n'ozifuna, beera ng'ozimuwa wadde olina ebizibu eno emabega ebirala, naye ssente zino ozifunidde mukadde ki? Ozifunidde mukadde kano omuwala ono gwe wakwanye mwazikusabidde, beera ng'ozimuwa olw'ensonga nti omuwala ono y'aba aleese ekyo ekikuleetedde okufuna ssente ezo. Oyo omuwala abeera wa mukisa oba oyo omukazi abeera wa mukisa. Mukitegedde? Ekirala era osobola omwebakako ekyamazima, tugeze n'omwebakako ekawungeezi ku makya ne bikutambulira bulungi, n'olaba nga bikutambulidde bulungi okusingako emabega, oba eyo wiiki gy'obadde naye n'olaba nga bitambula bulungi okusingako emabega. Ebiseera ebisinga oyo omukyalo oyo gw'oba naye mu wiiki eyo yabeera n'omukisa ogwo ogw'okufuna ekyo ky'obeera ofuna. Ekyo kyo kirabirawo, osobola okukiraba mu lunaku lumu oba mu nnaku 3 oba mu wiiki, osobola okubeera ng'okirabirawo n'omanya nti omukyalo ono wa mukisa oba si wa mukisa. Obeera n'omukyalo olwaleero ekawungeezi ku makya n'ofuna ebyamagero, n'ofuna ebintu ne weewuunya n'ogamba jjo nabadde ndi mwavu nga neetaaga ssente, maze wiiki nnamba nga nnoonya $5,000 naye laba olwaleero Mukama nnyambye ne nfuna $7,000, ate era nina n'akalimo kendese ke babadde bampitidde, ate era n'eri babadde bampise. Ekitegeeza ono wabaddeko ekiro yabeera n'omukisa ogwo ogw'okufuna ekyo ky'ofunye. Tunuulira nnyo ebbanga eryo lye mumala nga mwagalana, ojja kulaba ebyenjawulo mu bulamu bwo ng'olina oyo omukyala. Kojja okutegeerera nti omukyala ono mukyala wa mukisa, mukyala mufunyi, kambeere naye kangende naye mu maaso. Era abakyala bwe batyo temubata, mugende nabo. Ekirungi ky'ekyo okirabirawo, tekibamu kwetoloola kwonna. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077787340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.